ani alina obuyinza obwenkomeredde okusazaamu ekyapa era nsonga ki enkulu eyinza okusazisaamu ekyapa kyange kubanga bye bimu ku byobadde oyogera naye bwe tutaamuko ne kajjaga nti kaakati mwami Kiwalabye ekibuuzo kye kirungi olw'ensonga nti etteeka erifuga eggwanisizo ly'ebyapa oba Registration of Titles Act lirimu akawaida kagamba nti ekyapa bwe bujulizo obwenkunala obulaga obwannannyini bw'ettaka n'olwekyo alina ekyapa alina obujulizi nti ettaka lirye era ekyapa kino tekisobola kusazibwamu tekisobola kuvaawo okuggyako olw'ensonga zino wammanga esooka tugiyita fraud oba tukivune tutya fraud birimu kiwanvu nnyo naye kirimu obubbi kirimu forgery kirimu obukulupya kirimu engeri yonna gye wakifunamu ekyapa ekyo bw'oba wagifuna nga amakubo si matuufu ekyapa ekyo kisobola okusazibwamu asita ojingirira asita obeera osobola okuyita mu nkola nga odesi yakujingirira naye nga toyogedde mazima okwesa ebiwandiiko okwesa amazima enkola yonna bwebanga si nnuŋŋamu gy'oyisemu okufuna ekyapa ekyapa ekyo kisobola okusazibwamu ekyenjawulo ekyapa bwe kibeera nga kifuniddwa mu nkola eya fraud oba tutandikire wali ani alina obuyinza obusazaamu asazaamu bali abantu babiri commissioner registration ne court kakati bw'ebeera ensonga ng'etambulira ku fraud ezo za kooti commissioner taziinaako buyinza n'olwekyo ekyapa kisobola okusazibwamu singa kifuniddwa mu nkola eyo eri fraudulent kisazibwamu kooti enkola ey'okubiri ekiyinza okusazibwamu singa kitegeerekeka nti okukikola waaliwo ensobi okugeza bakoze ekyapa nga we bakikoze waliwo ekyapa ekirala baali tebamanyi ekyapa kyabula oli agambye ekibuze alayidde ekirala akoze biki bagenda okutuuka ne bafulumya ekipya ky'ekyapa ne kirabika ekikadde kati awo ekimu kisazibwamu kuba ebyapa tebiyinza kubeera bibiri omuntu ayinza okuba nga apimye nga tamanyi nti no baapimawo dda ekyapa ne kifuluma ne kizuuka nti ekyapa biri bibiri mu kifo kye kimu ebyapa ebiri tebiyinza kubeera wamu ekyapa ekimu kisazibwamu n'olwekyo asita wabeerawo ensobi ng'ensobi teri mu bubbi teri mu bulyake teri mu forgery teri mu biki niyo ensobi ekoleddwa bukolebwa nga ekyo ekyapa commissioner wa registration alina obuyinza okukisazaamu singa wabeerawo ensobi eyinza okubeera mu survey ensobi eyinza okubeera mu kuwandiisa ensobi eyinza okubeera mu nsonga yonna naye waliwo ebyapa ebakola ng'ebya liizi mu district land board ebya freehold bwe kiba kikolebwa tekulina kubaako wa kibanja ow'ekibanja bw'abaako balina okuba nga baamuliyira kati nikizuuka nti oli yakoze ekyapa kya freehold naye yasibiddemu n'abantu abalala ate abantu abo teyabaliyira eyo yali nsobi ekyapa kisobola okukola ki okisazaamu n'olwekyo ekyapa kisobola okusazibwamu abantu ba mirundi ebiri kooti oba commissioner registration kooti asita ensonga ekwata ku bulyake ku bukumpanya ku jingajinga awo kooti yekisazaamu naye bwe kibeera nga ensobi ezitambulira mu bituluba ery'enjawulo awo commissioner asobola okusazaamu ekyapa ekyo.